ya Kadama TV olwo family ya Kadama esobeddwa nga Kadama gwe basukuma okubeera nga akola okuyamba family okubeera nga akola okubeera naye nga yeekulaakulanya ate ebintu bigisobodde nti baboosi tebaagala kubeera nga bakommunicatinga ne family ye eyasigala e Uganda ate nga tebamanyira muntu ono wa wennyini waali baagala obuyambi n'okubeera nga baagala amagezi gaffe. Halo nyabo oli Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadama TV eddoboozi y'abakozi mukwano gwaffe. Naye Kadama TV badde nsaba nina obuzibu nga nsaba mumpe ku magezi era munnyambe tegeere kyekyokukola. Mr. Kadama TV nina muto wange yajja omwaka ogwo oguwedde ogwaggwako ogwo omwezi ogw'omwenda ennaku nga 12 okutegeeza nti yawezezza ogw'omwenda guno yawezezza omwaka. Naye muto wange okuva nga weyajja twakoma okufuna access eyo oyo boosi we nga amukubira nga bali kwogerezaganya nga omanyi nti akukubira ng'okyali e Uganda nemwogerezaganyaamuko ne tufuna ennamba eyo. Kati twafuna ennamba ezo zaali 2 eya WhatsApp n'eyokukubirako. Muto waffe ekiseera nekituuka nagira ki n'alinnya ennyonyi najja. Bwe yajja ne tugezaako okubako kale ffe ne tusindika ku message ku nnamba yaabwe ya WhatsApp kuba ffe tuli eno tebaddamu. Kwegamba nze naweereza message nga mwebazako nze madamu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh madamu kwebaza okukuma muto wange naye mbadde nkusaba ompeeko mweko ku salaamu. Teyaddamu yagiwuliza n'asirika. Ennaku ne ziyitawo ate era nenziramu era nensindika ku message. Wayitawo wiiki nga nnamba ate nenziramu nensindika message eyo teyagiddamu naye nga yagiraba nensirika. Nembuulira muto wange ko nze bagagga bagundi muto waffe yatuuse naye naweereza ku message naye tebanzizeemu. N'agamba mpaako ku nnamba yaabwe nemuwa naye n'asindika ku message olwo wayiseewo omwezi tebamuddamu. N'agamba wali ddala ddala bano bantu bangeri ki ne message tosobola kuddamu muntu. Ne tusirika ogwo omwezi ne gugira ki ne gutuuka ne guggwaako. N'akwata omwezi ogwokubiri. Bwe yakwata omwezi ogwokubiri kwegamba nga naffe kitulumiriza ntugamba ye munnaffe yatuuka twali tumanyi nti bw'anaatuuka eno tunaaba tufuna connection ne munnaffe nga tunyumyako nga wamanyi omuntu nga mugenyi ate wamanya nti banne gye bali waba awulira ku ddoboozi lya banne afuna amaanyi okiwulidde. Embeera ne weebeera mbi banno bakugumya bagamba nedda tokola bwoti nedda kino bwe kiti naye omuntu lwabeera mu kiyumba Mr. Kadama nga tolinako advice yonna oba tolinako munno kuwuliza situation ekunyigiriza. Ne tugamba katugula airtime tugira ki ndooza tubakubire. Nengula airtime nze ensa yasooka nengula airtime nenkuba nekaaba kati bakwata. Nengamba ndooza nkubye budde bubi kubanga nze nkimanyi bulungi nti ku ssaawa 4 baba bagolokose. Okiwulidde era ssaawa 5 baba bali oba kunywa caayi oba biki baba bagolokose. Kye baagikwata. Nenninda olulala ate era nenkuba nengamba ndooza buli obudde nakuba budde bubi nenkuba ssaawa 2 ez'ekiro. Namanya nti era omuntu aba mukozi aba avudde aba ali waka. Nenkuba nekaaba tebaagikwata era nempulira muto wange naye nagamba ati nange njaggula airtime nange nkubeko. Olwo gwe omwezi gwakumeka gwakubiri okiwulidde neguggwako muto wange naye naakuba. We yakuba biseera byakumakya zaali ssaawa 3. Omusajja yakwata essimu n'amuboggokera n'amugamba toddanga mukuba kusimu eno obuuza biki by'obuuza. Muto wange era n'amala n'amukutulako. Muto wange n'amala n'antegeeza n'aŋŋamba ati munnange yantegeezaako aba ati Laila tweyagenda balabika ng'abantu bali si bantu balungi. Omanye nga nkubye essimu omusajja yagikutte naye amboggokedde n'akutulako n'essimu nekitunyiga olw'egyo myezi emeka 2. Okiwulidde
ne tugamba nedda katuconnectinge ono agenti wayagira ki ayamusindika eno ne tumugamba koffe ssebo mukama waffe muto waffe we yajja twakoma kutegeera nti atuse ku airport okiwulidde kuba yasinkagana awo omuwala omunauganda nga naye ali awo ali ku visiting visa n'amwako ku ssimu ne tuwulizaganya nti bannange ntuuse naye bano tebanakunkima era ne baatuuka n'agamba nti bannange babano bankimye ku ssimu y'omuwala ono era tugenze koffe kale tusaba Allah akusaasire twakoma kutegeera ekyo ne tumugamba koffe munnange twagala muto waffe batuyambe tubeere nga tumuwuliza okiwulidde lwaki tebamuwa access ntubeera ntumuwuliza yaleka abaana embeera ya uganda nga bw'okimanya yafa mu kipangisa omusajja ng'apangisa era omusajja wakuleka okgenda okukola aba amanyi ogenze kuyiiya embeera oba oliawo ejja kukola ki ejja kutereera okiwulidde kyokka nga we yajja ne access ne bagimumma ate nga yajja n'essimu ey'okuva e uganda netugamba okay bagambe bamugulire layini at least ffe tujja mukubiranga wadde nga tebamuweza data naye ffe tujja kumufunanga akaseera tumukubire okiwulidde omusajja oyo yasirika n'agamba kale nzija kwogera nabo ne wayitawo akaseera n'akwata omwezi ogwokusatu we yakwata omwezi ogwokusatu ffe nga guli kumpi kuggwako era ne tuddamu ne tumugamba nti naye ssebo omwana oyo abanga mwana wo ddala ddala n'abeera mu mbeera eyo n'agenda omwezi ogusooka ne guggwako omwezi ogwokubiri ne guggwako n'akwata omwezi ogwokusatu nga yakulekera abaana gwe gwalina abazzukulu abo nga takuweereza ku kantu konna konna oba olowooza ki ne tumugamba ssebo tuyambe kati nno bamuwe ku musaala gwe asindike ssente okiwulidde omwezi ogwokusatu ne guggwako n'akwata omwezi ogwokuna ne tumuteeka ku nninga ono agenti ne tumugamba nkubuulire ffe wooba nga tebali kumuwa musaala gwe bamuwe tikiti bamusalire tikiti agireki addeyo awaka ali ku mwezi gwakumeka gwakuna okiwulidde ekyavaamu n'agamba nti ngenda kwogera nabo naye njagadde mundeke nsooke mutegeere kyekituufu lwaki tebamuwa gundi simu netugamba nti tuyambe twagala tulabike nti tumuwuliza ne maama naye eri gyali amanye nti omwana wange gyali mulamu kubanga wetuvaayo bamanye embeera eri eno abazadde bafe abamu basigala beeraliikiridde watamuwuliza naye yeeraliikirira okiwulidde ekyavaamu ng'abakubira bwe yabakubira naye era balwawo okumukwata era namatugamba nti mbakubidde naye tebalikwata era we yabakubira n'addamu n'abakubira kale ne boogerezaganya n'abagamba lwaki omwana temuwa access simanyi biki biki ne bagamba nti ffe tetwagala bya keereere tetwagala bya poliisi simanyi tetwagala bya misango simanyi nti ebyo baamuddamu n'atubuulira nti banseemu we bati ne tumugamba koffe okukola si musango era si tteeka ku muntu ng'alikolera awantu awabi wabula bamugulire etikiti agireki addeyo awaka ne tumugamba koffe addeyo Allah ali mugabirira ng'agize eki ng'ayagadde Allah kuba Allah amala kwagala nalyoka agabirira ki omuddu ne tumugamba ndowooza eno risiki eteriiyo bampakira addeyo awaka bafune omulala oba kale bakyusizeemu omuntu omulala oyo waffe agireki addeyo ekyavaamu ne kojja waffe naye ne tumuwa ennamba eyo kojja waffe n'akuba yakuba okumala ennaku ennungi bbiri olwokusatu ne balyoka bamukwata ng'akuba n'akuba era nga naye aba alemerako oba ne bamukwata era nayogerezaganya nabo oyo ayogerezaganya nabo kati awo ne bamugamba nti kale buli lwakutaano tujja kubeerayo nga tumuwanga essimu ng'ayogera n'abantu be naye okuva nga bwe baayogera nti buli lwakutaano tekyatuukirira nga bwe baakyogera yatuusa emyezi 6 ne tuddamu ne tubagamba ne tugambako kyaffe koze anti bakugamba nti bagenda kumuwanga buli lwakutaano kati gino myezi 6 wali oyogeddeko nabo baali bamuwaddeko essimu bagambe bakireki bamuwa ku musaala bamuwa omusaala gwe ne agenti twamugamba n'atugamba nti abagagga abamu tebakkiriza kuwa ssente wabula bakuterekera ssente ne bakuwadde nga zimaze emyezi 3 oba emyezi 4 bennyini abamanyanga ebakuwa so tofuusinga muntu okiwulidde netwewunya ne tumugamba nti naye ffe nga ffe tuli eno buli mwezi gwaffe nga tugufuna ssente
mukiwulidde kati gino myezi 6 bw'ogamba nti omuntu aba aterekera omuntu ssente ye yajja kumuterekera oba alina ebizibu naye byeyalekayo mukiwulidde mustakadamu kati natugamba yazija kwogera nabo era we yayogera nabo ogwawezezza emyezi 6 ne bamugamba nti era omwana tumuwanga ssente ze naye oyo mwenyini tayagala kusindika so nga ate tebamuwa ssente tayagala kusindika agamba mbu kalinde ziwere kyokka omwana we bamuwa ssente za myezi 2 balimba nti bagenda kumuwanga 10,000 kumbe bamuwa 800 bamuwa 1,600 olwo era n'akiraki n'asindika essente ezo bamuwa ssente za myezi 3 bamuwa ssente za myezi 3 n'asindika essente ezo era we yasindika ssente ezo maama n'atubulira nti bannange mwe bali kusabira muganda wammwe bamuwadde ku ssente n'asindika ssente yasindise ssente za myezi 3 netumubuuza kuffe bamuwadde ssente mmeka n'agamba ati nze nalabye baweereza siringisi 2,500 okiwulidde netwebuuza bamuwadde ssente mmeka ati nze nalabye bawesindise 2,500 netukyasigalize netugamba kasita bamuwadde tekirina buzibu netusirika okiwulidde kati ne tugenda mu maaso nga twagala tusigale nga tugira ki nga tumuwuliza mpaka okuvako olwo yaweereza ssente ezo taddangamu twakoma kuwulira ng'atuweereza meseji eyo ng'akubya ati bannange embeera si nnungi nzirukewo oba nkole ntya nze ne mugomya ne mugamba nti nedda toddukawo fe kyokuddukawo afadhaali kugenda gy'ogenda afadhaali oba ofuluma bw'osisinkana takisi yonna gambe ekutwale ku poliisi era olina okuwaayo ennamba z'abakoma abo ng'otusse ku poliisi kati tetumanyi twagezaako okugamba agenti we n'atugamba omwana gyali mulungi era gyali bulungi nnyo nitumugamba nti okay obanga gyali mulungi lwaki tebamuwa access nayogerezaganyako n'aleeka oba lwaki kale tebamuwa access naye bamuwenga ssente ze bamuwenga ssente ze muwarabu ki asobola okuterekera ssente okumala ebbanga eriwera era ezo oba omanya nti onaazifuna netumugambe nembeera nga sinnungi ddala ddala kweri abo bagagga balungi bagagga bangeri kyabo katuuna wezeza omwaka mulamba okuvanga yasindikako esente ezo 2,500 tetumanyi abazimuwa batya mpaka nalwaleero tetumuwuliza tetumanyi gyali yafa covid oba taliiyo allahu akibar bannange nsaba ku magezi Mr. Kadama TV ezo ze nnamba eziri awo zenkuwadde omwana ye Lairatu Namugawe y'amannya ge oyinza okubuuza nti ye omwana amannya yaani naye amannya ge geego Lairatu Namugawe kale nsaba buyambi Mr. Kadama bannange tuli beeraliikirivu muto wange yayogeddeko ne maama olwajjo ku ssimu maama n'agamba ati naye bannange munnamwe mumuwulizaako lwaki temubuuzaako ku ofiisi ze anti kati ye tabitegeera lwaki temubuuzaako ku ofiisi zeeyo namusobola okulabika nti mumufuna oba nemumuwuliza gyali muto wange kankuweereze voice nga weeyamuseemu